Nave wa mukama wange nalinamu emitwalo gyali esatu Alan. Esatu. Abo bakuba njogera n'abatimu furniture. Njogera n'abatimu furniture era erinnya abantu be baali ntuuma. Tubituusa n'osasula mukaga ne mutwalira ezize. Nenkya ku makya bwe nfunayo order. Abakwesiga. Abantu banneesiga. Ngera sente ozituusa. Nga sente nzituusa wa nannyini product ne wa customer. So wenkola package yakamu ekitundu Alan yagoyinga viral. Nembaga nti ku miliyoni emu n'ekitundu ebintu bino byonna obifuna. Kuliko TV stand, center table, sideboard, dressing mirror ne aero sofa. Alan paka kati omuntu ne waba atunda sepiki ogenda musanga ayagala zipackaginga fa abakitandika. Ludisha lumu nange mbere ne showroom enyirirako bweti. Kyekino ekintu kyolabawo nga bwe nakyegomba kyekimu. Waliwo business batuwanga zo tugenda kubako just bulango. That's not so much, you know. Naye waliwo business gy'otuukamu and you feel the passion. Nze wema nkuba obulango. Yes, wabeerawo ssente, but I consider waliwo simanyi nina ekintu mu mutima nti mba njagala Alan asukewo ku kino. Kola ekintu ky'omukama wo kyakugambye evamu ebyo ebyokwebaka. Kubanga essaawa zino oganye ne time eddako tusigwe serebu era agenda obeerawo. Kati olowooza nze lwaki mbaddewo ebbanga eryo lyonna lyonna. Bangi tebaza ne bagenda. Natandika mu 2020. Bantu bameka abakutuseeko. Zino ze bayita batya? Modern Tiles. Onoonya tiles ez'omutindo nga mpangazi ezitasiiwuuka nga ne design yazo ya njawulo nnyo. Funa Modern Tiles. Modern Tiles. Kale ku mukutu kwe tuli cruise exclusive Allen Cruise gemanya nyongera okwanirizaako yonna gy'osinzidde okubanga awo tulabira weba nnyo bayire ddala ekibuga Kampala. Buli muvubuka ali mu kulabanga oba oli awo agezaako okulaba nga ayiya bizinensi ye ez'enjawulo okulaba nga afuna ekinaagulira Magala Eddiba. Olunaku olwaleero nsinzidde wano Kavule ku Toto w'oyimirira w'olabira ekizimbe ekiriko Kavule Furniture, ekiriko Timo Furniture. Timo Furniture ono olugendo lwe lulungi. Timo Furniture olugendo lwe ndowooza buli muvubuka yandyagadde okubanga ate aluwulirizaako oba buli muvubuka yandyagadde okubanga afunako akatundutundu ku lwo. Bavubuka bato ennaku zino beyunidde n'omuze ogw'okutandika furniture works zino era bakolera ddala bulungi nnyo okutwaliza awamu. Wabula olunaku lwaleero nasazeewo ne ŋŋamba nti omuvubuka Timo Furniture ono ali mu kuggulawo bajje tubandiyise showroom eya Timo Furniture. Ayina entebe ennungi, ayina abalina studios, tuyinamu obutebe bwaffe bwe twandyagadde mu studios. Abaagala ebitanda mwe ebiri ebirungi ebyako obulungi, abaagala entebe mwe eziri ennungi. Kale okutwaliza wamu ebintu bya mulembe ddala. N'olw'ensonga eyo twasazeewo ne tugamba nti nedda katugendeyo tumukyalire tulabe ebintu ate engeri gy'abikolamu n'engeri ebintu gye bitambula. Gwe nina ano olunaku olwaleero w'omutunuulira ogamba nti young CEO oli otya Timo? Ndi bulungi, siina ttabbu, siina buzibu bwonna. Obulamu bugamba ki? Obulamu si bubi okutwaliza awamu embeera nga bw'ogiraba bweti bweri. Muvubuka muto. Muvubuka muto. Oli mu myaka ndowooza ngaana? Myaka 23. 23? Ngenda giweza mu December omwaka guno. Emyaka 23? You're owning this big project bweti? Project nene ate nga waliwo n'ebyotalabye wano. Kyova olaba oluusi ogandukoba. Tulinayo branch e Jinja. Otyo? Tulina branches mu Uganda. Branch e Jinja, then waliwo gye tuli otwala e Masaka. Mama yakuwa ku ssente taata? Mama wange sijja gamba nti ssente azirina eziri awo. Though alina ezisobola omubeezaawo ate alina n'ezatukuza nezitulabirira okutuuka wano we tuli olunaku olwaleero. Wabula abadde Katonda kyenyinza osoosa then n'omutima ogw'okwagala okukola nga era bw'obadde otandika nti abavubuka mu Kampala
buli omu ayiiya ekyokola okulaba ng'afuna ekigulira magala eddiba bwe kityo bwe kiri mukama wange temuli investor temuli muzungu siri mu gavumenti sirina political party nemu enteekamu ssente sirina muzadde nti yanteekamu ssente wabula mukama n'obwongo bw'okuyiiya we tutambulira. Okyasoma? Okusoma nasoma nemmala senior 6 wabula nenjoyininga campus okusoma amateeka mu mwaka ogusooka ssente nga bw'obimanyi nezibula neseeyongerayo mu maaso wenjogerera sisoma nkola bukozi kubanga ku myaka 23 okubanga olina branch ejjinja okubanga olina ne main office wane e Kampala efaanana bweti workshop efaanana manya gundi showroom efaanana bulungi nnyo okuzaama eri omuvubuka aba yeebuuza ku myaka 23 capital wamusondasonda otya capital oyo emboozi eyo nzize njinyumyako janeyo ya furniture jane yange ya furniture personally era Alan Cruise okimanyi nali nkolera wa mukama wange bamuyita director Sozo musamunye ekitiibwa era naawe nakulabayo kwe kujja okutegeera gye nali nkolera nakolera 2 paka nakolera 2 paka 2 yalwananga nnyo okutuyigiriza ebintu bino ng'era ye akyogera akiddiŋŋana nti ebiro we biriyita bajja gamba nti wano waliwo abasajja ab'amaanyi waliwo abavubuka abanoonya ssente twakola ewa Sozo navaayo 223 mukama wange yali anjigiriza ebintu bingi otunda otya we marketing otya okozesa otya simu yo okozesa otya social media platforms zino okulabika nga okola akasente mukama wange yanjigiriza ebintu bingi era mwebaza mukama wange yonna gy'oli kyemanyi video ezizo azirabira ddala webale nnyo webalire ddala omutabani wo Timo olunaku olwaleero kyekino kyatuuseeko asajja kudde but bwenve wa mukama wange eyo nga njiya nzizaako ki wavaayo mu bulungi navaayo mu bulungi of course oli okoyo okukozesa nali njigiriziddwa ng'omuzadde yenna bw'anaazaala omwana bw'oba oli musajja musomi wa Bible simanyi oba omukulu otera n'ogiyisaamu tugiyisaamu nga bw'ogambye era otera ogiyisaamu kati nga bwe nkugambye nti Bible egamba nti omusajja kyanaavanga ava mu nnyumba ya taata we agende yeetongole so mu nnyumba ya taata wange nali nkoze ng'akaseera ke okukuza abaana abalala katuukidde ddala oba okitegeera so nenvaayo si mu bubi tewali nnyombo tewali njawukana nentandika oyiriba okitegedde okuvaayo nga bw'onaava ewaka n'ogenda n'opangisa akasingo room olina mukeeka tolina kitanda tolina mufaliso tolina muyadde akameeza nentandika okuyiriba bwe ngenda okuyiriba furniture jjane yange etandikanga nave wa mukama wange nalinamu emitwalo gyali 3 Alan 3 mu bulamu gyali emitwalo 3 bwe nvaayira neŋŋamba musumba wange owa mukama wange nvuddeyo musumba we yani bamuyita Saint Paul Isaiah wa mukama wange nvuddeyo naye katulabe kyekiddako mukama abadde mwesigwa Alan nenvaayo sente ze nayina nenzikozesaako neninya boda musajja wange bamuyita Wakoli yeyanvuga nantwala Makindi omanyi wekijja ku kyafani Makindi eyo ova kweno showroom odda kweno ova kweno odda kweno nentuuka mu basajja abalina showroom ez'enjawulo kati nenkwata videos ezo nenteeka ku mukutu gwa TikTok abantu ne balaba ebintu byange abantu ne babyagala Alani abantu ne batumya entebe abantu ne batumya zi sideboard abantu ne batumya ebintu nga kyemmanyi Abannayuganda oba kyetuyita mukama oteekawo okuganja Abannayuganda ne banjagalira ddala omuntu najja naga Timo sinafuna nnyumba naye nze njagala kuwagira sente zizino akitegeera so bwe nvaayo sayina capital nti miliyoni 2 miliyoni 2
nga bwe nkugambye nalina meja neninyako transport nengulako data awo nenfuna yawo ekyokulya n'ekyokunywa nengamba katuswame enkya naye nga vidiyo nzikoze ki nzikutte naye nga kanzire wa campostinge nenkanya kuteekayo nenteekayo bavaamu omusajja yasooka otutumya entebe yali eno bayitayo busunju omusajja n'atumya entebe ero sofa nemugamba yankagamu 5 nangamba ebusunju ogituusizaayo mmeka nga wala emotoka agenda tuseera agenda kusaba emitwalo nga 2 ngate zeezo zebasaba nemugamba naye tukoze tutya kanjiye nalina musajja wange wakooli owa boda n'agisibako ero sofa bw'agisibako n'agikulubusa paka busunju sajja nemutuukako n'asasula ssente entebe netugifunako gyali emitwalo nga 9 ajijijiji wali mbaddemu neeja kati gattako omwenda jako ziri ze nakozesezza neŋŋamba kati zino kenzifunye kati ngenda kufiirawo boda ku boda nga ngenda ku showroom z'abantu bwe nkwata videos ezo banzikiriza era omusajja omu ali awo nsambya yanyaniriza mune Nakindi yanyanirizanga nnyo buli we yandabangako because nali mbatundira products zaabwe bwe nkwata kana katebe nenkateekayo nga kako Alan sente ndazikuleetera abantu ate nga bantegedde banjagadde abasajja ne banjagala ngira ntuka akanya kati mufanikirako ekali era nga timbagita timo peji yange bagita timo UG kati abantu batabanga timo UG nabo bakubanjogera n'abatimo furniture nogera n'abatimo furniture era irinya abantu be bali ntuma naye nze peji era paka kati kuliko timo UG so nga nkola zi delivery tubituusa n'osasula omukaga ne mutwalira ezize nenkya ku makya we nfunayo order bakwesiga abantu banneesiga ngera sente ozituusa nga sente nzituusa ewannanyini product ne wa customer bangi bangulako Alani bagula entebe center table kati mu process eyo mukama wampeera idea ya package yakamu ekitundu yampa idea yakamu ekitundu okone toyina showroom sina office sina wentuula era ng'oli waŋŋamba timo badde njagala kino ekitaano emu akintereko ku WhatsApp n'akiteekako nemugamba oli watukireeta mbadde njagala kujjaawo wennyini wooli nemwajangu wano kati nga njogera ekitanda wennyini wekiri nenya boda ntuukayo nga nswama musookayo bwajja asangayo sorry so bwansangayo aba alaba omuntu ategeera ayimiridde kino ekitanda smart nalinga smart nali neefaako kubanga njagala ebyo byonna nabiyiga webranding otya client waba nakuwa sente so nga nsangayo ne mutumuguza we bakitwala kanza mpeezange mukulu nga muwezize nanange nfisaako zenkoze ki nenkya nga nkeera buli lunaku nenkifuula bizinensi nga nzuuka ku makya neninya boda de siinayo zi order nengenda nenkwata zi video wakiri nkole ki impostinge so wenkola package yakamu ekitundu Alan yagoyinga viral nembaga nti ku miliyoni emu n'ekitundu ebintu bino byonna obifuna kuliko TV stand center table sideboard dressing mirror ne aero sofa nga byani byotundemu ekitundu yakukkiriza kati nganze price jampeerako ngitegedde sorry price jampeerako nkoze eki kati nembi packaginga ngate nze mba mpita nebwe ofunako 5 nebwe mba nfunako 5 kati nalina mindset nga nagiyiga tunda price entono otunde kingi abantu batumye ebintu Alan eyakamu ekitundu nenjikuba emubende nenjikuba emityana tukola deliveries sorry it's okay nyo ku mazzi ninyo oyo mfuni ku mazzi so package yatunda nnyo package yatambula nnyo abantu ne bajagala nnyo nga bw'ogiwulira because it was new idea yali mpya mu market Alan paka kati omuntu ne waba atunda sepiki ogenda musanga ayagala zipackaginga fe abakitandika twakitandikira eno mu furniture wano ku Hasi Beauty Parlor tuli bakafulu mu kulabirira n'okuyooyoota ensusu
tukola facial ne tukupepeta ka feesi ne kawawera nga baby. Tusiba nokola enviiri mu buli musono songa mu kukola pedicure ne manicure tuwe kansa. Tusala enviiri mu buli musono ate bwe kituuka mu kukola makeup tetumanyiyo mulala. Tuli muyenga ku Tank Hill Road okulira na Italian supermarket mu basement. Essimu tuli ku noti 72 682 953. Teweerabira saluni egenda okujjayo bulungi bwo n'ekitiibwa kyo ye Hasi Beauty Parlor, a world of beauty. Kitandikire no mu furniture era kati package ne trendinga ne goinga viral n'enkola nakola sente Alani nenzigulawo office esooka yali wali wansi kumpi office za People Power ziri olabawo okilirira opaka kati ekyaliwo naye twagivuddemu officially olunaku olwaleero ne mudda wano kati twazze wano wotulaba showroom eno tugizimbye mpya kati package yakamu ekitundu bwekuba nentandika obeera creative mu packages nga ntegedde abantu kye baagala bigatte wamu omuntu alabe nti sente ntono ajje agule n'enkola ey'obubiri 10 eyakamu ekitundu nagyongerako kitanda kubanga abantu bakuba amasimu timu eno package egirako ki n'omubulira ebintu ebigirako tolina bitanda kati nga ndaba babyagala nenkigattako nebikuba n'okigattako nga erakamu kitundu 210 nebikuba kati nenzijja nga zenzanyisa ezo package zenzanyisa ofa nga nzisalako nenkendeeza kati 210 nenjiza ku 2 netambula nenjikomyawo ku 210 netutambuza kwe kukola ne branch ejinja nga abantu b'ejjinja bandi bubi timu ebintu byo tubyagala naye transport mungi timu ebintu byo transport mungi neŋŋamba mbakoledde ki nendowooza kati olwo nga tutandise tulina office kati esoose baklanti ne bagamba njagala kujja wajja n'abasangawo emaali n'agisangawo awo so tugulawo branch ejjinja twagiyimiriza ejjinja ne batwagala nnyo emaali netugamba kati tukoze tutya twetaaga ogaziwa mulimu kilanti ajja mu office ng'alaba si weetaaga ogula furniture ate nga n'abantu batuinspiringa tulina betutunuulira ne tubeegomba neŋŋamba naye luli kyalumu nalina ekifaananyi Alani nga nkyegomba nakiraba ku mitimbagano neŋŋamba luli kyalumu nange mbeere ne showroom enyirirako bweti kyekino ekintu kyolabawo nga bwe nakyegomba kyekino ekifaananyi wali wakirabawo nakijja ku bagita Pinterest kati mbaako jjukira nga njiya abakasitoma bange manjagala mbaleetera ekintu ekipya over and over kati nga ngendako nkeberemu ku butebe obupya ndaba oba abasajja bange basobola obukola nentunulatunulamu nga mba ndi awo nengwa ku showroom nga erimu obutebe ate nga naye nnungi nenjegomba netukikuba wano nga bwe kiri. Wow. So is this a collection house oba mwekolera? Collection kitegeeza nti osobola noteekawo n'otunda. No. Kati Alani ate ekyo kyo tulife bakabaka mukola furniture wano tumusuubuza. Mumusuubuza? Because ife abamwekolera nti eno showroom naye babegawayo waliyo ki workshop abaana babeyo nga bakola ntebe ku ntebe. So you can order? Yeah, omuntu ajja n'akola order osobola ofuna ekifaananyi kyonna okifunye n'okitusindikira ne tukikukolera ne tukidelivaringa. So Timo, you're the CEO of this thing ku myaka 23. Wow. How does it feel? Kiwulika kitya? Bw'otunuulira olugendo lwo ng'otudde wansi ku kitanda oba ng'ogenda okwebaka? Bwe ntunuulira Jane nga bw'ebadde ekitiibwa n'ettendera nsooka n'embidizaani Katonda naye wabula nze ng'omuntu kimpa essanyu though mubaamu ebiwonvu mubaamu ensozi mubaamu ebikko naye tulemezaamu nga bwe wagambye nti abavubuka buli omu ayiiya abeeko kyagattako okitegeera so bibaamu ne bikutomera naye n'osigala ng'olemezaamu bwe kito bwe kiri. Wow. Phoebe ndabye wano ekifaananyi bwe brand ambassador bo ekifaananyi kyendabye wano lwaki Phoebe mu bantu bonna olugendo lwo Phoebe aluyingiddemu atya? Phoebe olugendo aluyingiramu atya
package ya kamu ekitundu olunaku lwetambula ku TikTok okwo yakola emitwalo gyali 10 eja views nga ndaba kipya nga na TikTok yalina abantu 10 eza okitegeera kati ndaba kingi netambula kwolwo olunaku nafuna ba celebrities aba inboxinga kwaliko n'omulala era nali manyi gwankoze eki ng'era kuliko erinnya kinda cruise sisobola kujjukira bulungi bandaba balina following y'amaanyi bansindikira messages baagala bintu ne Phoebe nga mwali yali agala sideboard ne musindikira ezaaliwo naŋŋamba njagala nneneko kati nga nze simanyi nti alina n'amasannyalaze ndi mupya ku bintu bino nenjifuna sideboard gye yali ayagala nenjidelivaringawo no siina office tugidelivaringa tugituusaayo ewaka twagituusaayo na ssaawa nga 2 za kiro yali nnene nga tujambusa kalina naliko okubaasitula olwo tutandika Phoebe musanga awo naŋŋamba nno kati ebintu byonna birabye naye nze nsobola obbiranga n'otwekwata tugenda bbiranga ojja kukola ne zi branch ez'enjawulo Phoebe yasooka okwogera ku kintu kya branch nali sikirina mu bwongo neŋŋamba kati sente ze zimusasula wezi nemubuuza tukikoze tutya naŋŋamba nze abo bonna abantu benkolera olowooza bampa sente siyagala nnyo sente nze njagala kukola njagala bavubuka bagatteko Phoebe naŋŋamba nze kyogenda okukola delivery nga package nga bweri tugikubira akalango tugiteekeyo mu nnyumba konze tutumye wesitukidde package nengideliveringa naŋŋamba kati tugenda kukola engeri gyeri yaka mu kitundu giba emyezi 3 tuli mu interview Musumba ndi mu kamera ati nini gana amasimu gonna mugagyeewo wano gonna gagende tukende maso so naŋŋamba engeri gyeri yaka mu kitundu tugenda kukola emyezi 3 nga tulanga ffe tugenda kukulangira naŋŋamba nangira amataka nangidde baani amataka baani bonna mbalangidde ebintu naye bonna baba n'abandaga naŋŋamba omuntu ono yandibanga alina idea nengibuukira kozi nali nalabira dda ku mukama wange nga mwenna ajja n'abayita ne mujja ne mulanga madrat kiko baani kati nga ndaba na kino kiki kisoboka neŋŋamba why not katuguyingire enderivaringa package wa Phoebe n'akola video n'agiteekayo nali mu kibuga nzijukira nalina kira nti gwe ngenzo swama amba njagala kujja naye nziyangu nkime mu town kati nga ndi awo ku Antonios enswamyemu kiraya nti Phoebe video n'agita ngenda olaba message ziyiika mu simu kumbe ataddeyo video ataddeko enamba yange y'essimu neŋŋamba kiki kino ng'amasannyalaze yakyusa ekintu yakyongeramu amaanyi ge nali sisuubira okitegeera so nekitrendinga package abantu ne bajagala kati Phoebe n'agigattako influence abantu ne bagula nga oli agula lwa Phoebe bwe tutyo bwe tutandika paka kati ne Phoebe tuli tuti so Phoebe jinja ddene mu business eno jinja ddene yakyusa kinene nnyo ku buli kyolaba wano ate nga abeerawo nagamba timo tukoze tutya katukwatemu akalango enkya katukwatemu akalango okose enkya katukwatemu akalango okitegeera so netugezaako mu buli mbeera okulaba nga tukola natukanya kukola nakukola bw'otunuulira showroom eno entebe ezirimu n'ebitanda ebirimu bintu birungi ebbeeyi yakuteesa bbeeyi eri standard kintu omuntu bw'ayingira muno bw'osangako ebbeeyi tobuuza mulamuza omuntu asobola okulamuza kiri kitya kati Alan nja kubuulira mazima ndi Munnayuganda nkulidde muno myaka gye nkulidde sinafulumako yina eggwanga yadde okuddako e Rwanda yadde okuddako e Kenya mu Uganda mwenkulidde kati ndabye embeera gye tuyitamu okukola ssente oli musajja waakuno nti Munnayuganda buli muntu alwana alabe ng'akola amajja oluusi bigaana bugaanyi abantu bayagala okugula ebintu bino naye abantu abaali babikola ababitunda nga price bazexaggeratinga kati nze bwe nstadinga embeera eri mu katale
nengamba yibina ebintu tubikola production cost meka tujjeko meka tufunako meka nengamba katubiba prices zange ninga agaba obugabi ebintu ninga bigaba obugabi beyi ya wansi nga bwe nkugambye kakadde kamu kitundu ofuna ebintu ebyo TV stand nekati paka kati tugikyusa kadde kamu kitundu kuliko TV stand center table sideboard dressing mirror ne L sofa 5-seater items ezo zonna paka kati tukyagitunda bagitumya buli lunaku. So mu mbeera y'emu Phoebe watu wajachichusa then prices za kuteesa bojja wano ne kugamba yo ya bubiri nti monti mbadde nina bweziti tukoze tutya nga tuogera yongera ko bwe ndaba nga otuse ku price nga mpita naye nga ate mbadde njagala mpitire ddala naye nanga mpita nga tukita twala entebe ebeere mu nnyumba boli tukango yagala ekitando jja kudda mpagire boli tukango yagala dressing mirror jja kudda mpagire ebintu by'entunda bingi ate nga byonna birungi so mbeera yakuteeseganye kale ebigambo ebisemba byosobola okugamba omuntu alaba mukadde kano kuba kyemmanyi olabye fanicha omulungi olabye ku ntebe ennungi olabye ku bitanda ebirungi byonna byolabye Uganda twagala nnyo okugamba njaga kugana ne timo mwennyini enamba y'essimu yaffe y'essimu eri 070 6 5 17 eyo wagikubako era tewetaaga na kujja wano alani nze nkola delivery olisimanya wande jerubugo muzanga nego omanya banagana bagala nnyo gwawulira muli eri nga tomatidde ng'ogamba lwaki yatuganya ogendayo jangu labe osobola okujja jangu labe naye kati olinga kavule bwotuuka ku toto ekipande twakitadde wennyini ku toto waggulu wa toto erinnya kweriri Timo Furniture Uganda mulimu furniture omulungi obugambo obusembayo eri muvubuka munnange gwandaba oba gwenna alaba vidiyo eno ekisooka wekiririzeemu atokirize ne mu Katonda ebintu bisobola okukyuka ekyokubiri obulamu tobutandika mu mbeera yakweyiya prices zaffe ziri affordable jangu ofune ekitanda ofune entebe ofune emmeeza ennyumba enyume otandike single life naye ng'olwedde ebintu by'oyina bya muntu agenda okumala nabyo emyaka oba okitegeera totya Timo Furniture wetuli twazeweereza ggwanga era okuva n'olunaku lwaleero tuli officially in business wane Makerere Kavule emabega wa Total wennyini kizimbe kinyirira kiriko erinnya ddene lisiba lyaka lisula lyaka alhamdulillah tweyanze nge nakadde mukadde kano nya interview eno ngenda gimala nga twegattibwako Phoebe nga brand ambassador w'ekifo kino atubuulire business agitambuza atya ekintu kino naye okukiraba nga kiri wano kubanga abadde jinja ddene kiba kyabulyaza amaanyi obutamubuuzaako n'okumanya ekintu ekitambudde Alan Cruz gemanya twegattibweko Phoebe mukadde kano nga brand ambassador ajja atunyonyola bikiwala kikozi nnyo kyava mu bwakadama naye baba Phoebe kyakoze business z'abantu e Kampala wano n'ebigambo ebyamwogererwa naye nkubuulira business bw'ogikwata Phoebe mba influence e Kampala ojukaziza omuntu omutuufu twegattibweko Phoebe tova onoonya ekifo eky'omulembe w'oyinza okuwummulirako ate nga kisangibwa ku lubalama lw'ennyanja Winslow Luxury Suites kino kye kifo ekikkakkamu eri gwe anoonya w'oyinza okubeerako okumala ennaku entonotono oba ekiseera ekigere ng'olinga ali ewuwo kino kye kifo kyokka tulina amayumba agalina accommodation ey'omulembe nga mulimu ebisenge ebiwerera ddala 2 sitting room modern kitchen dining closet nga z'obulungi saako toilet n'ebinaabiro ebisenge byaffe birabika bulungi nnyo omuli ebitanda ebya queen ne king size ekiseera kyonna ky'omala ng'oli naffe tufuba okulaba nga tufuna kutaataganyizibwa kwonna anti tulina standby generator wifi ne DSTV saako ne laundry services tulina n'emmotoka ez'omulembe okwanguyizako mu by'entambula era nga tusobola okupikinga okuva wonna w'oli ne ku kisaawe erimu abava ebweru wa Uganda Winslow Luxury Suite tusangibwa mu Jomai Estate Garuga Entebbe n'olwekyo gwe yandyagadde okumanya ebisingawo n'okubukinga osobola tukubira ku noti 752 emu noti 8 mwemu oba osindika obubaka obwa WhatsApp ku +9 noti 83 2 noti 3 6 noti 2 Esimu kasiakano kankwanjulye mamiga jessi abakola emiramu education ga jessi zonna mu Uganda balina tablets z'abaana zonna
mu bikanga Samusanga, Apple, Origimo, ate nga balina n'essina keyboard. Balina ebimotoka by'abaana, ebimundu, essaawa, bagisi z'abaana, bottles, container ng'ogasseko ne building blocks. Balina headsets z'abaana, balina smart watch zonna ate nga ziri Origino. Balina wireless charger ate nga basisinkanibwa wali ku Pioneer Mall, edduka li PA11 ate ng'osobola bakubira ku 0703-69-69-04. Gambye ekikwasagana ne educational gadgets zonna olina kwekwata Mami Gadgets kubanga yasinga. Kale mukadde kano twegatiddwako Phoebe. By the way, mu bantu oba mu baana ababadde progressive ku social media, Phoebe mwana muwoli bambi. Nawe bale kuma brand yo bulungi. Simanyi nakumanya nawe ogikuumye kubanga Alan ffe twesonganga koma weebweru otuggyeko interview. Nina kati okyali mu kintu. Nziradde wala ni cruise. Ogenda n'okutuuka ddiwako gyenvi naye nga gw'osigadde nga bw'oli. Kati ondekawo wuuyo ogezi. Nkulekawo ate era okima abalala. Abasajja bwe mutyo. Oleeta Phoebe. Ni bulungi. Weebale kola. Kale taata. Omanyi omuntu atulaba olunaku olwaleero eri abo abalina emitima emirungi akkiriza gaana. Phoebe oli kifaananyi kinene nnyo eri abaana ababadde mu kiyumba eyo. Engeri gy'ozze ng'okyusa obulamu bwo ne bizinesi z'abantu. Nalaba mukyala Infotrust CEO ng'agamba nti Phoebe yeyampa erinnya lya CEO Infotrust. Phoebe n'amugamba nti osobola okwerangira naawe weerangireko, naawe osobola okukola TikTok yo naawe kola bw'oti. Nga right now business ye eri waggulu. Bwe ntunuulira Atimo story gy'atuwadde wano agambye nti wamulaba n'omugamba mpa business nkulangire, olaba nkyusizza ne business ya gundi nze nagiranga ne business ya gundi nze nagiranga. Phoebe okuba ne numbers babaana bangi buli omu alina numbers naye okuba ne numbers n'ozikozesa obulungi gw'otunuulira ki? Kuba okyusiza business z'abantu e Uganda wano ezimu tetubala. I think it's a passion. Omanyi waliwo webagambira kendezaako mukwano. Omanyi waliwo webagambira nti oyo alaba nti nno agwanidde teyeebaza. Kati buli lw'olaba nga agwanidde omuntu okuwa ssente ezo z'akuwadde oyinza obutakola kimala. Naye nze bwe nkwata ku bizinesi y'omuntu, let's say ne ngamba nti eno no bizinesi egenda kukola nga I feel you inside, mba ngenda kukola n'omutima gumu. Waliwo bizinesi batuwa nga zo tugenda kubako just bulango nga it's not so much, you know. Naye waliwo bizinesi gy'otuukamu and you feel the passion. Nze bwe mba nkuba obulango, yes wabeerawo ssente but I consider waliwo simanyi nina ekintu mu mutima nti mba njagala Alan asukewo ku kino Alan kyali mba ndaba ng'asobola okututumuka n'asingawo. Kati when I met CEO she didn't know anything. That's why bambi naye kati ye teyali talina kyamanyi ku TikTok. Sobala naye yalinga agendanga mu media n'alanga n'agenda n'anoonya abantu aba celebrities. Kati ne mugana edda abo bennyini basobola okunoonya. Gulawo page yo beera nga weerikodinga. Kati nga teyamanyi byakweerikodinga. Kati nze nga muteeka ku page yange mumalira ku page yange banaye nga nalikodinga CEO ne mugamba onyumye nnyo weetaaga kupostinga naawe. Nagamba ekyo ne mugamba yes weetaaga kupostinga. Nedda onyumye nnyo kola gundi yo page yo. Ne mugulirawo page eyo gyola page yali yange engeri gye bali bansobwamu kubaninga ninga ne why not kanjimu eno page ye akikuba after all nange nina page nabanga bambi atandika okupostinga ebintu bye nga tubibeeramu watabeeramu ka video kange tekatambula epaka etwabeera wamuwamu paka naye we yategeera na buildinga family ye bwetyo bwe ngamba abantu you also build your base oshegera fan base oshegera nti abantu bakumanye ekyokwekeka tetuganye naye wano omulembe wegulaga abantu beetaaga okumanya onyo Alani yani yenanyine gundi naye yani they want that trust
nti kituufu Timo ne twagomanya Timo yaliwa kati nze wenangira omuntu oli ajja nandopera mwenze Fibi akati bana abantu gwe yabandaga kakati you know nti amanyi nze otegera nti aba yetaaga okumanya that person alyoka agula ekyo ekintu era womuintroducingayo mu bantu ne bamutegeera batandika okugula because of Phoebe nagula ku CEO, because of Phoebe nagula ku Timo, because of Phoebe nagula ku JB, because you know kati ate naye kenyini laba we yezimbira fan base ye ne batandika omukiririza mu yenga ye osegedde nti Alan Cruz kati abantu yenga ye bakola Phoebe alangira Timo abantu ne bamumanya kati Phoebe bwaleka Timo ati Phoebe asolangira omulala naye nga wali samuzimbidde kati ate nze kyendiko kiri kimu ne mpaka bukadde sirina furniture mulala gwe nsobola langira nti newe mbanga siyakola mu Infotrust sidda mutaka kulanga sirina maanyi already nze me what I believe is Katonda yanteekako ekisa nti wenanga business y'omuntu etuuka nefuuka nze newe mba sinnajogera kati wenkwate kuba nenvaayo ate era nja kusanga omuntu nga ngamba bannange abadde bakola ku screen benneetaaga ate nze mugaane nti ate nze ndi eno okitegedde kati ekyo kyembeera nze nfaako ennyo nti abantu bange saagala bazunzazunza nti ava Match Genesis kyagendayo mukubira bulango naye si lwe bantu bagendeyo ku bya gomasi nze sikyalina maanyi gakuba bulango si nti sikyalina maanyi gakuba bulango waliwo obeera bize kuba naffe tulina bizinesi yaffe Genesis waba akwetaaze n'akuyita n'ogendayo kakati waba tampise business tenywe tetambule usegedde nzinze ne CEO sometimes mulwawo tulabanga twogera ku byettaka tabeewo nenga naye asobola kati okwetambuza kati yatambuza ekintu kyera tudda amanyi tugagatta nga era estate ngewedde namba wadde kimanyi tulanga omulundi gumu estate neggwawo omulundi ogwo ate nga naye kenyinya soojja ekwatira ogwo estate neggwawo kati kye kyakuleetera okukkiriza mu Timo ono ekyasingira ddala obuvubuka muto myaka 23 kati mulabe house bwefaanana first of all Timo namulaba ku online kati mama wange yali anoonya kabada bino ebintu by'okutwala ewaka ani yali anoonya omwami wange kati nensanga kabida mugamba dadi kakano kaki ka video onsanze omuvubuka binene ebintu abituna kati mukubira mugamba bituufu kati nepogezaga ne dadi ebyaddako kati dakawo ne tugenda mu mikolo kati ndoza Timo ne getting interested in us to getting interested in us nagani mulaba mukubira ku bulango kati nze we mukiririzamu we wano nti yayina era twaddamu ne tulaba ebintu ebirabye yali alanga ngagamba kamu kitundu nga tulaba tekisoboka mba really nagamba ye kituufu dadi amana abitumya oba byali kukamu kitundu n'abitumya n'abireeta nga byamazima tugamba kati tugenda kwetya ba client abalala bwekasito tuguzizza bino nagamba asagala koma ku ekyo njagala mubeere nga munangira nange kennyini naye ng'olabye ng'amaze tuleeta binene ebintu ne tutrustinga byakola ki byalina ne tumala kubeerako nabe ne tukakasa nti n'ebintu binene abireeta nga wabeera agambye ne tumukiririzaamu ng'omwana muganda waffe kati ne tukoba nga omukolera Timo nti he is my brother when I have a problem when he has a problem nange mba nnumwa bw'aba growinga nange mba growinga maturely intellectually tuba tukulaakulana mu birowoozo oba okitegeera nti omukwano weeguli business wise mu magezi muba mukulaakulana kati ndabanga mwana ndabanga ekintu kyakola kyamaanyi kyalina ne factory ba bayita factory ba workshop nti afulumya n'entebe like what nze bino tunali manyi ntebe kisoboka mu nsi muno nze ebintu ebimu neyongedde okubitegeera mostly ku CEO buli kimu kisoboka nze wembeera ne CEO tewali n'ekimu kituziyiza ate era ngenza okulaba nga ne Timo naye yembala agirina okuba nti everything is possible si oba agambye ayagala kino ekintu whatever it takes akifuna poziko nga kiganye buganye nga Katonda yakiganye ekyo ekintu nkiyize nnyo n'engeri y'okweyisaamu n'abantu nti bizinesi yeetaagisa ki tugikole
even the support. Ne Phoebe tuli mu mbeera nga ba TikTok abantu babawa ssente zaabwe ne mulemu okulanga ebintu omuntu nakuwa Phoebe ssente nakubuza yaga ssente meka nakuwa miliyoni ze 2 n'odduka buddusi misinde tulina kyokola no mwinayo abatakola yadde video abaana mwe bali oba abantu balina business babonye then akati abo tebamanyi gochirwaninza otya. So it's like this, bojja ku TikTok oba olwana ofune fame fame yaki gyoyagala kati nze singa luli erifewe byatugwirako netufuuka basimanya netufuna fame kati ze kyemanyi kati saa zino abaana gye bali abagezi nti ajja ku TikTok ngayagala kukolerako business yetya bino nabibakoledde nabakoledde business bagita batya business class online class era bagenda kubanga basasula emitwalo 2 ogendayo okuyiga ofuna otya sente ku online nti kati saa zino omwana ajja ku TikTok nagamba wenfuna fame bwe bapa nintandika okulangira abantu that income eyo income ejja nze kati nkibalanga business nti Alan bwompa akalango nesikubira kalanga ncha tojja kudda usegede tojja kudda bwompa kalanga wenkwa kalango kange notankulya kyenjagala encha sidda encha togenda kudda atera n'omulalo yajja gambako omulala okakana bona tebampadde naye nze omuntu bwampa ssente ze manyi waliwo business za njawulo enanga ya njawulo omu kutegeeza abantu nti ekyo ekintu akirina nga togenda kufunayo yadde client n'oku ne wabeerawo ng'ono business ye bulamu kimu kutumbuka abantu bagimanye asobole okufuna ba client kati waliwo ojja n'olanga furniture emiliyoni 6 of course abe miliyoni 6 bajja kukola ki sibe tusinzaamu obungi bajja lumu mu mwezi n'akamu ekitundu baliwo abasinga bituufu ebyo ebintu byamwe omuntu asooka n'afuna bituufu naga naye tekisobola kufuna bintu binene kubanga basooka kuba wa bbeeyi yaki ya waggulu kati wabeerawo bizinesi nga yeebulamu ku buumi ng'omuntu ono bamumanye ekintu kitambule then wabeerawo bizinesi ez'okumanyisa abantu ebintu tebyabyawula nze nkozeewo ka bizinesi kange njagala kakati njagala bantu bajje tamanyi kino bizinesi ye tebamala gagula bwe batyo osooka kuzimba trust mu bantu ne balyoka bakumanya ate waliwo ebintu ebitatambulirawo omuntu yeetaaga olumu mu mwezi naye client ajja gy'oli ng'ayagala ekintu kye bw'oba otaddeyo akalango ofunirewo era kati nze mbakolera najja nangamba saafunayo yadde omuntu n'omu si buli bizinesi ti noogenda kufunirawo omuntu consistency okitegera kulemerako ngera we kiri mu by'ettaka si buli kadde nti noogenda kujja olange ofune Yagambye erigwa ayagala ennyumba ya A&B nga buli kimu kyonna okisanga munda nga n'ojja n'omwagalwa buli kimu kyonna kigenda maaso n'okubanga kiggwa bulungi oba n'obanga ova bweru nga weetaaga wogenda otuukira buli kimu kyonna kwegamba osange nga weekiri ennyumba ebeera buli kimu kyonna kye weetaaga just kiba kyetaagisa gwe kujja n'ogenda maaso n'okunyumirwa ekifo kyaffe kisangibwa ku Namugongo Road okumpi n'ekyaaki y'Abakatuliki okkirira ku St. Kizito Lwanga Road oba otutuuseeko oba n'otunoonyako ku namba zaffe ez'amasimu okumanya ebisingawo nooti 785 37 92 29 oba noti 700 39 02 11 oba plus 4 74 72 31 84 nkugambye tulina ne CCTV coverage wifi coverage internet ebeerako 24/7 ate nga nyongera okujjukiza osobola n'okuyita ku email yaffe pikato694@gmail.com ogeye buli kimu kyonna amasavu mayereere naye gy'okoma okulanga kati omuntu amanya kati nsonze sente zange kantwaleyo kati abo abantu ab'enjawulo naye abaana abalya sente z'abantu banene banoolya miliyoni 2 tomanyi kikyowefiiriza nabagamba we twali ewa mwami Bugembe nabagamba nti chance ejja lumu waliwo nkirabidde nengeje nakifreezingamu nti buno obumanyifu bwe tulimu bujja omulundi ogwo gumu ate utakosa prime years zino ze tulimu oyinza okwesanga nga gye bujja maaso ng'okadde oyinza obutabako kyokola kubanga labayo Alan sente we zikeera n'otazikosa bulungi mu bukadde ziyinza okulema okuddamu okubaka these are prime years we must work bw'owa chance weeri gikozese sente ezo kola ekintu ky'omukamawo kyakugambye vamu ebyo ebyokwebaka kubanga esaawa zino oganye ne time eddako tusigwe serebu era agenda obeerawo kati olowooza nze lwaki mbaddewo ebbanga eryo lyonna
bangi tebaza ne bagenda natandika mu 2020 bantu bameka abakutuseeko nga n'okubawulira tokyabawulira nga n'okusenvulako oba okusenvula tebasenvudde but omuntu wano mukwate nga gwe muntu mukolere wadde oba baclient tebazze mukubira akalango obulango mwateseza buna okakwata okateekayo ku page oba bazze abantu oba tebazze gwe kasawo akateekayo oshegedde oleme kubeerawo munno nga kolimira gobeerawo n'ebikolimo mulina mwasente zange n'atankolera gonna mukola sente zange n'atankolera kiba kiruma muli mu mutima baleme kwefuula baserebu nnyo wow kale ebigambo byebisemba tuve wane wa ttimu nebane alani walokoka wangi walokoka dda nnyo kyenasooka okukola otuuseewa kati nze nalokoka 2001 nalokokera eyo mukyalo kyaffe okay kati osobola okubuulira abantu abali ku neno n'obabuulirayoko yadde enjiri emu ng'obaagazisa mukama waffe yesu kristo mukkirize mu mukama buli kimu kisoboka yagamba bwe tuyita mu mwana we okimanyi nti nno kasita oyatula bweppa oba ofuuse mulabe wansi abakuvuma nga balinnya munnange obulokozi si birungi byokka ebibulimu nti ewe twabivaako dda mbulokoko ofune emmotoka mbulokoko okola oti nedda mukwano obulokozi bw'oyatula we bati wekapapa oba ofuuse mulabe wansi eno bantu baba bakulaba nga threat nze ekintu kye basinga okunvuma wano yefuula mutukuvu naye nga bambi si kyoliko ekyobukwefuula obutukuvu mbawulira munange naye nze nga mbabuulire bannange there is life after everything life is beyond happiness osobola okusanyuka alan n'ofuna ssente oba kati waliwo banana bagamba mbusoma they go somewhere and get oba fame n'ofuna fame n'osanyuka n'odigida n'okola ki but after n'obeera mu kisenge kyo n'ogamba naye buno obulamu gasi bwenjagala take a look ku Justin Bieber omusanga mwana muto nnyo naye n'omulaba n'olabanga obulamu bwe bwafuuka miserable naye nga yali agala happiness so happiness is beyond like life is beyond happiness nti olina okubaako n'ekisinga nti this life when I'm dead where do I go okitegedde nti kasita twatula kristo ne tweyisanga ye tulinayo ekirabo kya life after death ne bwe munaakola mutya enjiri bajja gibabuulira buli wamu ne bwe munaakola mutya alani ojja scrolling ojja kukola ki bajja kubuulira enjiri waliwo ebikolwa ebimuffe ng'abaana oba abaana ba tiktokers betalina kukola oba kalenze nga nzi byesobola kukola okugeza waliwo obulango mububwe sikuba mukusooka nali simanyi bati mukubikkulirwa namala n'ekibikkulirwa naye nga naye tukuba bulango kyobwo sikuba bulango bwa betting n'obulalala awo lwakuba bayinza ogetinga offended but nina obulango obumu bwe sikuba naye mostly obwo bwa betting sikukuba kubanga omuntu engeri gyabafunamu ssente mu you know nyinza okugamba ala nteekamu nusu lukumi simanyi ofune zineeni mazima ne bakuba olukumi olwawo omutima gwe kennyini nonga neba ne mazima ddala fibi naŋŋamba nkole ekintu kino wakoze kyaki ekyaki wakoze kyaki asakoze kyaki osabirawo nsabira kuri focused center bweyogerere musumba weyani omusumba bamuyita saint osabulira ku lwa Sunday tusaba buli lunaku tuba tulina okusaba naye Friday tulinayo service ne Sunday tubeera ne service naye ala nikankubuulire wano wetutuuse twetaaga Katonda no ebyaddala alani ng'ogjeeko ebyo alani twetaaga Katonda ebyaddala alani wanyumizaako lumu ekintu kye wayitamu okijjukira do you still feel that like ekintu kyo okyakiwulira muli oba kyakugwako eyo entiisa gye wafuna eyo ogijjukira eyo nnyo ogijjukira eyo entiisa alani what if you died fibireka n'okuleka eyo entiisa gy'ofuna don't talk it weetaagawo ekibikawo ekikuwa obulamu nti gweotuuka kiseera nti n'okufa n'ogamba nwanya okulwanya okulungi nga Petero we yayogera waiziti Petero bapo nwanya okulwana okulungi
Okitegera nogamba it is okay walabako omuntu abeera awo nga yakola will ye bagita batya mu Luganda gundi ekiraamu nga yalaama abaana b'abalabi buli kimu akikoze nagamba kati awo ne wenfa nga Alan tosalwa oba ofudde kubanga you believe waliwo omuntu gwe wakkiriza asinga byonna kati abantu baffe tebanaba kumanya kubikkulirwa okwo Alan naye tonaba kumanya kubikkulirwa olwo era nkwetaagamu nkwetaagamu Alan ogenda kunfuna Phoebe life is beyond happiness Alan ne bw'ona osanyuka n'ofuna sente ezaawa but life is beyond happiness weetaaga Kristo ebyaddala ate tewali muntu agenda kubuusa Kristo maaso mbwabuukire Katonda ne bw'ona okola otya genda osome mu Hebrews chapter 1 kanyiriri oba kakubiri awo kagamba katya mukwano ne bw'ona okola otya oteeka okuyita mu Kristo kubanga Kristo kigambo kya Katonda Katonda ye yamutuwa ye yatuwa ekyo ekigambo okukikiririzaamu tewali agenda eri kitange nga tayise mu ye so Hebrews akuyigiriza awo nawona nti Kristo asinga bamalayika awo nawona n'osomawo singa oddayo bambi n'onyamba n'osomawo okitegera Alan ndakuddayo nsomewo Phoebe Alan saagala kufiirwa omwoyo walayina abantu abali ku neeno walayi saagala bafiirwa baana mwe bali ku kamera simanya babino mubiwulira muyinza olowooza mbu nnina naye banaye life after death ne Kim wali ogenza omunnyonnyola Kim yaddayo dda ekinsanyusa nti ebintu binene bituukirira nti bw'oba oyogera ebya Katonda Bayibuli egamba nti no ebya Katonda bwe busirusiru bw'ensi eno ani agamba Bayibuli bwetyo bwekyogera nti kati era waliyo abali ku kamera balaba nti obwo busirusiru ebya Katonda bwe busirusiru bw'ensi eno abasinga bakola nze nkugambe Alan olaba akakadde kofiza mu interview noyogera Katonda it means a lot era Alan I wish bana nze singa bambi onkyaza ngenda kukyaza next week nembabuulira nga just nedda ngenda kukyaza next week ojo obuulira abaana n'abavubuka abo n'abantu abali Katonda yaani and what I know emmeme zaabwe zikoolinga eri Katonda olaba otuuka mu buzibu notandika oyita Yesu gw'otamanyi nakugwotawuliranga nako naye n'owulira nga yeye yakutaasa n'owulira ekyo ky'owulira ng'okutya mu ggwe kiba kikoolinga eri Katonda Alan ddayo mu kisenge ekyo byonna ng'obimaze look up ugambe naawe Alan nzimbye ennyumba ngoze emmotoka nkoze kino naye waliwo kye sinnaba kumanya kisinga tonaba kumanya kisinga ku Katonda ate naffe tukyayongera okumusoma okumutegeera ate Katonda yatulabikkulira your time is coming don't worry era kyobola Katonda ebizibu abirekawo ne bikusanga osobola okudda gy'oli era olugira oti nendabika neetaaga Mukama kangende nsabeko okiwulira buwulizi naye tomanyi maanyi gali wano ngo manye buno obulamu bulinga number line olaba kano kenkoze kano eno line egenda wa Katonda eno line ya kunsi bantu kati abasinga bavuga eno ne beerabira eya Katonda so kazi zonna zirina okubalansinga Katonda n'ebyensi olina okuyiga okubeerawo n'abantu ne Katonda ezo number line bbiri oteeka okubeera nazo mu bulayi oba bagiyita number line oba bagiyita ki eno wait leta ero eno line egenda wa Katonda eno y'abantu kati ovuze onoonya ssente obulamu bwonna obufunye okyakadde okoze eki ojja kuddayo wano mukwano ofe ogende kyekiddako nomanya Katonda naye mwe mulowooza abantu basiru ababanyumiza biki bye bayise mu life after death mulowooza kiki if you sit there and see ono n'akyogerako n'oli n'akyogerako n'oli n'akyogerako n'oli n'akyogerako you think what is that bannange njafunira Phoebe akadde wiiki ejja nzije Phoebe alina ebintu byo ku mutima byayagala okugambe eggwanga baana mmwe nze neeraliikirira okuba nga temulokosa ate I fear nti bambi bandaba naye nga sifunye mu kisogo gubagamba Phoebe ngenda gukuwa
Gumpe. Nzije ku dduuka ali. Gumpe. Tunyize ku bantu kato. Phoebe, by the end of Phoebe abantu bayizo kuba kulabira wano. Ne Phoebe kuva newe wali ku kyenyi. Ku Phoebe ebigabo birimu nnyo Katonda. Neshera Alan. Ayina ne family Jova muli basabi. Webale niwe mbadde waneno Alan Katonda. Alan sikunyumiza nko story yange nti sente bazili asaga. Ebyo nabira abulabi. Nali ku zero. Naye Katonda azze ng'apanga obulamu bwange nandaga nampa ensonga lwaki nagenda eweeru. Nampa ensonga ezo lwaki sazanga nampa ensonga everything n'obulamu bwange ngeri gyabulambikamu. Wiiki ejja tuline Phoebe. Simanyi oba anaakikiriza naye baana. Tuline Phoebe. Tujje. Bino ebyokulokoka si byakumumwa simanyi omutabani tofanga atolokose. Tusabire tuve wano. Basabire. Wamukkiriza kusabira. Saba Phoebe tuve wano oba akkiriza batakkiriza nze nzikiriza. Saba wama Phoebe tuve wano. Osabire ne channel yange n'omwaka gwange ogusabire. Gubulako emyezi 6. Omwaka gugutya. Guno. Okay. Omulungi taata nkwebaza olwa Alan Cruise. Taata waliwo ensonga lwaki Alan Cruise wamuteeka ku linene ddala. Taata, you are a God of purpose. Nsaba yerulire Alan purpose ya channel eno. Omulungi wange byonna bisobola era oyinza byonna. Nkwebaza olw'obulamu bwe n'abantu abali under ye. Nkwebaza na buli nteekateeka gye wamuteekerateekera ennungi kubanga Mukama wayambako ku lugendo lwange okuyita mu ye. Si lw'amaanyi si lwa buyinza nti ayinzizza newankubadde nti nnyinzizza okwewaayo okwebeezaawo. Mukama nsaba ekisa obikkula abantu bano abali kweno cyane babikkula amaaso omwoyo w'omutukuvu ababikkula obwongo bategeere ekyama ekiri mu bulokozi nga si bya Yesu kwogera ku mumwa nga si bya kugendayo kufuna kyamagero si bya kugendayo lwa musumba wabula olw'okunoonya obuziba obuli mu ggwe. Alan taata Mukama mukwasa ye n'omukyala we n'omwana we kuba Mukama ewatali famire tetuyina society. Ate watugamba nti alaba omukyala afuna okuganja eri mu maaso go Mukama muwe okuganja okusukulumawo awase ne mukazi we emikolo ne bana abali ku channel yaffe era abalaba obawo omukisa ogugula enzija ensibe omukisa oguleta okuganja obabikkula obwongo bafune okwagala mu mitima gyabwe n'endowooza ebalimu enkyamu ayi Katonda yaffe obaleetiire okubanga bakunoonya nga bwe batakunoonyangako. Mukama ekisa gwakigaba kubanga ogamba ekisa kyo kijjudde ensi eno ekisonyiwa. Kwegayidde taata basaasire abeeyisa obubi obayambe Mukama asobole okulega ku kisa kyo ne ku mafuta go. Ne Alan ono Mukama taata tomuganya Mukama taata kuyingira bwakabaka bubi kufiirwa kyama kiri mu bulokozi leka akutegeere n'omutima gwe yekka leka ebigambo bino bimuvugirenga mu matu ne waabanga awulira ayagala kuva ku mulamwa n'omwana we omuwa obukuumi n'ekisa kyo kimukuumenga buli yonna yonna gy'anaalaganga omubuuse amaaso ensi eno buli kimu akitegeere nti nno obulamu busukkuluma ku kusanyuka tibeetaagayo omuntu omulala ayitibwa Yesu Kristo mu mitima gyabwe. Era nga Mukama obaddengawo ng'okiŋŋambanga ebiro byonna bye mbaddenga mu nnyumba y'omuwalabu ebiro byonna bye mbaddengawo mu kisenge kyange yonna gye ndi bye mbaddenga okiŋŋambenga. Mukama tuyambe tweyise bulungi tuleme okuteganira obwereere tuyambe tweyise bulungi n'abantu abali ku channel eno bayambe beeyise bulungi ayi Katonda wange n'abayimbi abagibeerako bakutegeere tuddemu okujja wano eno nga waakiri Alan ye kennyini asobola okutuula
n'abaako ebigambo ebyokuba bakabaka bwa Katonda byatugamba. Amiina. Mulimu erya Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Mwera. Wano ku Hasi Beauty Parlor tuli bakafulu mu kulabirira n'okuyooyoota ensusu. Tukola facial ne tukupepeta ka feesi ne kawawera ng'aka baby. Tusiba n'okukola enviiri mu buli musono songa mu kukola pedicure ne manicure tuwe kansa. Tusala enviiri mu buli musono ate bwe kituuka mu kukola makeup tetumanyiyo mulala. Tuli muyenga ku Tank Hill Road okuliraana Italian Supermarket mu basement. Essimu tuli ku noti 72 682 953. Teweerabira saluni egenda okujjayo bulungi bwo n'ekitiibwa kyo ye Hasi Beauty Parlor, a world of beauty. Onoonye ekifo eky'omulembe w'oyinza okuwummulirako ate nga kisangibwa ku lubalama lw'ennyanja. Winslow Luxury Suites. Kino kye kifo ekikkakkamu eri gwe anoonya w'oyinza okubeerako okumala ennaku entonotono oba ekiseera ekigere ng'olinga ali ewuwo. Kino kye kifo kyokka. Tulina amayumba agalina accommodation ey'omulembe nga mulimu ebisenge ebiwerera ddala 2, sitting room, modern kitchen, dining, closet nga z'obulungi, ssaako toilet n'ebinaabiro. Ebisenge byaffe birabika bulungi nnyo omuli ebitanda ebya queen ne king size. Ekiseera kyonna ky'omala ng'oli naffe tufuba okulaba nga tufuna kutaataganyizibwa kwonna anti tulina standby generator, wifi ne DSTV ssaako ne laundry services. Tulina n'emmotoka ez'omulembe okwanguyizaako mu by'entambula era nga tusobola okupikinga okuva wonna w'oli ne ku kisaawe erimu abava ebweru wa Uganda. Winslow Luxury Suite tusangibwa mu Jomai Estate, Garuga, Entebbe. N'olwekyo gwe yandyagadde okumanya ebisingawo n'okubukinga osobola tukubira ku noti 752 emu noti 8 nyemu oba osindika obubaka obwa WhatsApp ku +9 noti 83 2 noti 3 6 noti 2. Zino ze bayita batya? Modern Tiles. Onoonya tiles ez'omutindo nga mpangazi ezitasiiwuuka nga ne dizayini yazo ya njawulo nnyo. Funa Modern Tiles. Modern Tiles. Agambye eri gwe ayagala ennyumba ya A&B nga buli kimu kyonna okisanga munda nga n'ojja n'omwagalwa buli kimu kyonna kigenda maaso n'okubanga kiggwa bulungi. Oba n'oba ng'ova bweru nga weetaaga w'ogenda otuukira buli kimu kyonna kwegamba osange nga weekiri. Ennyumba ebeeramu buli kimu kyonna kye weetaaga. Just kiba kyetaagisa gwe kujja n'ogenda maaso n'okunyumirwa. Ekifo kyaffe kisangibwa ku Namugongo Road okumpi n'ekyaati y'Abakatuliki okirira ku St. Kizito Lwanga Road oba otutuuseeko. Oba n'otunoonyako ku namba zaffe ez'amasimu okumanya ebisingawo. Nooti 785 37 92 29 oba noti 700 39 02 11 oba plus nyanya 74 72 31 81 64. Nkugambye tulina ne CCTV coverage, wifi coverage, internet ebeerako 24/7. Ate nga nyongera okujjukiza osobola n'okuyita ku email yaffe pikato694@gmail.com. Ogeye buli kimu kyonna amasavu mayereere. Esimu kasiakano kankwanjuli emami gadgets abakola emiramu education gadgets zonna mu Uganda balina tablets z'abaana zonna mu bikanga Samsung, Apple, Origimo ate nga balina ne Sina keyboard. Balina ebimotoka by'abaana, ebimundu, eshaawa, bags z'abaana, bottles, container ng'ogasseko ne building blocks. Balina headsets z'abaana, balina smart watch zonna ate nga ziri Origino. Balina wireless charger ate nga basisinkanibwa wali ku Pioneer Mall edduka li PA11 ate ng'osobola bakubira ku 0703 69 69 04. Gambye ekikwasagana ne education gadgets zonna oyina kwekwata mami gadgets kubanga yasinga.